mulabi wa Big Brother Uganda webale kubango traba atanaba kweyunga ku family jangu weyungeko gendo subscribing gendo liking sharing akantu kano so okuberanga ate tumanyisa banaffe abaliyo tuliwo kutusako mawuli agafa mu kisawe kya entertainment of course mutusinga okwetolera naye mu nsonda zonna okwetolola e Uganda tempozi nensi yonna awamu ekiriwo kya coronavirus beranga oli mwegendereza nnyo gendo nawe mu ngalo every after minute beranga buli kimu kikolo oli mwegendereza nnyo tobeera mu kifo kiri congested tobeera atenga okwata buli mu face yo beranga na mu ngalo engalo zo nga nnyonjo kuba buli wono bona mu ngalo ne bokwata mu face engalo zo kasazibanga nnyonjo nga buli kasere engalo nnyonjo so mwekuume mubeere balamu olw'ensonga coronavirus bana Uganda bwe tukwatira awamu n'abantu fona mu nsi yonna tusobola okulwanyisa ekirwadde kino mwekuume baganda bange naye nga Dadia's Preschool somero gye liri nnyo Kitonsa Herbal Research Clinic gyali senga kezi ya kulanama naye gyali mumulowoozaako so n'ebintu bingi nnyo ebitambula mu ggwanga naye nno waliwo amawulire gennina ga mukwano gwange Diana Nabatanzi mukozi wa BBS mumumanyi mukyala mulungi of course nga omulaba she is very beautiful taina kyoyinza namugambako waliwo rumors ezibadde ziyite naku nga 3 emabega zabadde ziyita Diana Nabatanzi tagenda naye kakati lwaki muyisayisa ebintu ebyo so tuzze kukiryalinga nsonga eyo Diana Nabatanzi mukyala akola ku BBS ebibadde biyita nti Diana Nabatanzi yagobeddwa ku BBS before of course twetolodde ensonda zonna twetolodde ensonda reliable sources Diana Nabatanzi ba fans ba Diana Nabatanzi Diana Nabatanzi akyali mukozi wa BBS era kyetuyinza bagamba mwekubire ku mukutu guno tujja batubawa information aba celebrities bamwe bemwetaaga lwaki mbate mumanya biki bakwatako mukyalo ono takoma kola ku BBS yo katerefina eyo wakabaka bwa Buganda mukyala muzanyi wa mizanyo azanya ku stage atenga azanya ne episodes obusirobera ku TV ezenjawulo azanya nnyo omuntu nnusi oba entunusi mugimanyi azanya nnyo omuntu nnusi mukyala muzanyi wa mizanyo era recently yaliko ne ka charity atamanyi n'okugaba ku bintu by the way amanyi okwata bintu nagenda nagula naye banne nagenda nagabira abateyamba biki so ina bintu bingi byatadde ku tofaali okutwaliza kuba wanga apikola ali mu industry mu music industry wakati wa mu media kiba kitegeeza ali mu kustraffe abamawulire mukyala w'amaanyi so akyali ku BBS akyakolako so temutwala bigambo ebyo biyitaayita oyo gwe mulaba Diana Nabatanzi mukwano gwaffe kyobola abantu tusazeewo kujja tubawe information eyo mugimanye nti mabega bibadde biyitangana ABCD bla 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 those are rumors tebabajja ku mulamwa oli muntu wamwe mumwetaagira mumuwagira nkimanyi muina abawagizi ba Diana Nabatanzi gye muli webale kutulaba webale nnyo webale ddala Big Bro Jamal gemanya gange Big Brother Uganda jo subscribing sister channel yaffe eyitibwa Public Media gendo subscribing SK7 Media nayo weri genda olabe ebiriyo of course tuyina ebintu bingi nnyo ebikwatagana ne ba celebrities ebikwatagana n'obulamu bwa bulijjo nensi nga bwetambula tewerabira obubaka bwenyinza okusembayo naba mu ngalo every after minute naba mu ngalo okwekumanga oli mulamu gwe atambula bwanga tolina kyo kima mu kibuga bwanga tolina kyo kima ku mulimu sigale waka mubeere waka for the safe of your family mubeere waka mubeereke waka paka government ngevuddeyo netugamba nti yes kati tuli safe okutambula kijabba kikola bulungi nnyo amakulu weyongere okwekumira ku mukutu Big Bro Jamal I'm out.